Zondaba ndi musajja mukozi nnyo, nkola kiro na misana. Kati obudde obw'okwemoolamoola n'okwonona sibulina. Nze atali mulema wadde olugalo nti entunuka yalulumani lweweta nga njagala gwe atambulira ku magulu ana. Wakabeera n'abasajja bamwe. Abasajja bamwere ki? Ntegeeza nti wakeegatta n'abasajja bameka. N'osula nagwo ne gukeera ku makya ne gwambala empale yaagwo ne gusiba zipu ne gugenda nga tukuwadde wadde olwataano. Onitegereza bulungi? Nkulabye bulungi ssebo era nkusiimye obeera omwami wange. Kyoyasamye kimala. Sanga omusajja ku mudaala gw'ennyaanya ng'aguliddeko ebyenyi ng'ono nalina ekikapu n'akiteeka mu nkwawa nakkirira. Akiridde ku mudaala gwa byennyanja wansi mu katale. Kati olaba otya bw'obeera eyo ng'abantu bagamba mutabazi yawasa omukazi omugu w'ensimbu. Ddala olaba ekyo kinakuwesa ekitiibwa. Obugagga obutali mu mukwano nabwo tebunyuma. Kyewuunyisa kubanga nze yanvuma amagezi amatono nina mangi. Nze omusajja omwavu andabikira nga zike mu zzu. Awo olikagezi bannange olw'otulo lwakusongola olwo bannange lujjudde amagezi. N'ensimbu ezikulumba ziwulira obujja zeebuze nti omusajja naba kyono ayinza okwagala omukazi omulwadde w'ensimbu bw'ati. Kakati mwami bakwekula osazeewo ki? Kuyita kigezo okugwa kigezo. Vanessa, nkyali muvubuka muto. Neetaaga okuzaala abaana. Anti nze bankomya sikyazaala. Bweguba bwe gutyo nfunirayo mukwano gwo muwase tuzaale. Kati nkufunira ntya mukwano gwange nti nno omuzaalimu omwana nga nange neetaaga omusajja? Vanessa, waliwo aba mukwano gwo osobola mufunira. Nange mmala funa. Vanessa, manya nti saawa zino oli mu kigezo mu mukwano. Either okunfunira mukwano gwo muwase tuzaale abaana obeera okiyise, oba okugaana okumunfunira ekigezo kigwe. Oba nkigwa n'ekigwa naye nsooka funa. Vanessa, ng'oba olaze omutima mubi. Mutima mubi? Kandaga omutima naye nsooka nange funa. Nange Sharita nga nsanyusa obbalaba. Nembwa naye nga nsanyusa okuntuulako wano. Kanzija bannange. Ono Gloria yennyini bulijjo gwe nnoonya. Kale senga wali wasookera wange senga wamulaba dda. Soko kwata akatebe. Sharita jangu otuule wano. Nga nsanyusa okukulaba. Nange nsanyusa okusanga. Ozudde otya wembeera? Nakunoonya. Amasimu nenga kuba nga tegaliiko. Era taba kuba mukyalo ono yandeese wano. Munanga amasimu nagajjako olw'abantu besimanyi abansumbuwanga nga bankubira amasimu ag'olutatadde. Nensuusa layini zange. Naye ekyo nakikoze wiiki ng'emu emabega. Ekitegeeza taba kuba Viki. Mbadde sigenda kulaba. Paka ng'okyaddeko mu kyalo. Kyenkana. Ono Viki. Nali namukyawa obulamu bwange bwonna. Naye nga bwakuleese. Viki kati nkusonyiye tugenda kuddamu tube bamukwano. Glory. Webale kunsonyiwa. Nange kyali kyannuma. Okulaba nti wampa ekigezo mu mukwano n'ekigwo. Ekigezo mu mukwano? Nze abantu abeeyita mbu mikwano gyange mbagezesa. Mbawe ekigezo mu mukwano. Bwe bakiyita, awo nga tusigala ffenna nga tukolagana. Bwe bakigwa. Ekitegeeza wano yunebu namba etudde wano. Kwa abantu obamanyi. Wangi maama. Wakimuwa n'akigwa n'enkona n'enywa. Buuza Viki. Kale Gloria ndi musanyufu okulaba bannange. Bannange mwebale mundeetera.
tomanyi we Hello Sebo. Wangi nyabo. Otuuse bulungi mukwano. Sinaba kutuuka. Kiki oluddewo? Simanyi obwedde kyanoonya baabawo. Kyamunoonya. Aha, omuzudde. Mbadde ninako wentuuse njaba nkugamba. Kale, oba ontegeeza tokuba ssimu. Bippi nga ku bippi nzize nja kukubira. Ate ze essimu yange bakweyata mu mwaka. Muka mulamba. Sebo mbadde nsaba nteekako okutugabane. Nedda nnyabo tosaba. Wabula kankuteekeko kati. Naye nsanye Sebo. Tofukamira. Kanzikirireyo nkuteekeyo kati. Kale Sebo. Bye. Bye. Charity, ani oyo? Mukwano gwange. Mukwano gwati mukyala oba Musajja. kati ntegedde oyo si mukwano gwo, oyo muninkiniwo. Aba sinafuna muninkini. Kati olinaki? Kyalinze musiraamu. Okyalinze ki maama? Musiraamu. Ego maawe. Bw'oba tonnafuna ekyo kyekisinga. Hello, Vanessa. Kakati nze omwami oli gwowawadde enamba yo y'essimu eh? Ontegedde? All right. Kakati eyo enamba yange nsaba ogisaving mu ssimu yo. Ekirala. Essimu yo erina WhatsApp. Kinkoze bubi. Kale tofaayo. Nja kwogera naawe tulabe nsobola okufunira essimu ya WhatsApp tusobole okwogereranga ku WhatsApp. Kale siba bulungi. Kati nga we mbagambye sinafuna musajja. Naye kati mwabalwanye ku ttalo z'okufuna abasajja. Mumbulire. Nkoze ntya okufuna omusajja omusiraamu omutuufu? Akakodyo kalyaka. Abasajja kubateeka ku kigezo. Obassa ku kigezo mu mukwano bwakiyita ng'oyo obeera naye bwakigwa ng'omugamba bandabire. Naye baba naawe leka. Kati ate omusajja mmuteeka nti akukigezo. Ate naye ntujamba neetaaga musajja. Je abasajja oba olaba olina bateeka ku kigezo mu mukwano. Kubanga abasajja abo tebamanyi kye baagala. Oluusi asobola okwogera ekintu n'ate nga takitegeeza. Vicky, oyogeredde ddala ng'omulwanyi w'entalo. Oyogeredde mu ngero. Sitegeddemu yadde n'aka. Charity kyategeeza nti omusajja akukwana. N'akuwana n'agamba bannange kenfunye gwe mmaze maama gwe muggalanda w'abakyala. Era siriddamu kuwankawanga. N'akusuutiriza obunyo oba olusuutirizo. Nga kyaluwaana kukufuna. Olumala okukufuna bw'ati bwe papa enkeera. Akuleka mu buliri nga weebase. Omussa ng'asooba mu lukuubo kugenda mu kisenge kya mukozi. Omukozi nga tannayiga na kunaaba. Imagine. Naye kati nze omuwala omuto bwenti nkoze ntya ofuna omusajja omutuufu ate nga musiraamu. Nze amagezi genkuwa kola ssente zo obeere ng'olina buli kimu nga tolina kyeweeguya ku basajja wabula ng'omusajja akukwanye yeyeeguya ggwe olwa ssente zo. Bw'akiyita ng'omuwa omutima gwe, bw'akigwa oyo ng'ogoba. Kati awo omusiraamu anguddeko. Kigezo mu mukwano bw'akigwa oti ne subuhi ogisalira mu kkubo. Wangi maama. Nnyabo kigezo. Ebinaseka genda laba wa. Kigezo kati. W'okigwa Nyabo. Hello Nyabo. Kakati nze omwami oli gwewadde enamba yo y'essimu eyasoose okugamba nti agimanya ate oluvannyuma n'ompa entuufu. Ontegedde? Tegedde Sebo. Okay. Omanyi amasimu gatabula. Saagala naffe gatutabule. Kakati bwe mbawa kukubira ku kasimu nyina kukubira budde ki? Alwadde okubira Sebo. Kale njagala ontegeere nange neeyongera okutegeera. Alwadde kutegeera Sebo.
anti olaba njagala senga tuba twetegedde bulungi nyinawo ka bizinesi kenjagala tukole fembi nze naawe wooli kale kirungi kakati okozi gwani waiting okay waiting nja kuba nkuddira ekalidya kyogamba obadde kyali ku kyalo wedda nkyaliko obadde okola ki munnange nno mbadde ntambula nensanga omukyala okumubuuza Gloria nga amumanyi ng'amanyi Gloria omukyala nsitudde bukolokolo nantwale wa Gloria gy'abeera nga Gloria yennyini ye nga yeye nga yeye yennyini muganda wange Gloria yali abaaki aŋŋambye mbu essimu ze nkadde walinga abali bamukubira kati n'akyusa layini n'akyusa ennamba yakyusa ennamba kati zino z'alina tewali bazimanyi yali yazikyusa olw'omukubira kakati ezo empya ze yakyusa zikuwadde azimpadde kakati nsaba naye nga siragira ezo enamba empya ze yakyusa ozimpeeko era ontwaleyo nange ndabeyo ekyokutwalayo kyo kiyinza obeeramu obuzibu kubanga esooka mpulira nkooye ate walako n'ate essimu enamba zo ngenda zikuwa nza n'omukubira nenfuna omukisa nandagirira nenkola ki neŋŋendayo kati eziri ki 07 82 76 77 10 10 kale webale Vanessa Anje nsaba obeere mukwano gwange nambeemu ekyobeera mukwano gwo nambe musitiganye nkikkiriza nga bw'oli mukwano gwange nsaba ompeko ku namba ya Whitney mukwano gwo sinakindi ndagiireko gy'abeera sebo obadde oyagala nfuuke mukwano gwo nambeemu ng'oyagala nkuwe namba ya Whitney kulagire ni gy'abeera of course sebo bwe kiba kyekyo nkivuddemu nze ne Vanessa bwe mba mukwano gwo nga ne Whitney naye mukwano gwo obuzibu obusangawo kumpa ennamba ye ne twogera naye naye sebo owulira n'emikire mba njogera naawe lusoga nkukobye nti wowe kwena namba ya Whitney niyaaba tiri gyakulagirira mbiviire ebibyo ni Whitney but Vanessa ndedukira nti ebyange naiwe byadeema webanga byadeema ebyange niiwe ni Whitney niiwe bideeme nkobye tiri gyakulagirira ebijaloba bityanga tyogeranga ku naye weire wabanga toyogeranga naye omunoonye tambula onoonye omunoonye yaaba ate munoonye antyanga niwe mukwano gwe best friend ate bwe mba mukwano gwe nkukobye ebyange niiwe ni Whitney bideemi biviiremu tiri gyakulagirira waaba baba nkomyawo awo leseewo ibuba weena kambube eri atawubira nsikoyeze nakwenda tezeno nenda nga byadeema bweba byadeema yeena mudeemeera oba tekiba fenyi oba kiba kirungi oba kiba kibi nze nkukobye tiri gyagikuwa nkomyawo wangi Whitney oli otya jebale kakati njagala leero tusisinkane twogere ku bizinesi gye naggamba luli okitegedde okay kakati tusisinkane kandabe ojjukira eri gye twasisinkana luli gye tugenda osisinkana okitegedde kale tusinkane sawa za kawungezi kale webale kuma obudde kale Vanessa nsonyiwamuko ku lulimi lwenkozesezaamuko wali emabega omanyi nze ndi musajja muna bizinensi saagala nnyo okubeera mu bintu bya bwereere kiyinza okuba nga ekyobwereere kyekikutabudde kati osobola okunsaba kyonna kyonna ky'oyagala oba enamba ya Whitney osobola noginguze buguza sebo esaze wano kwogera ku bya Whitney kikyansinga nviiri bbeere oba ndi musajja munne ekizibu kyokimanyi bakomye okuzaala ate nze noonya mukyala agenda okunzaalira abaana ate nze ebyokuzaalawo binkwatirako toli mukwano gwange ndi mukwano gwo bona akanoni kano esonsoni kalamooyo ndi mukwano gwo okuvaali okuva wetwabonagana nze niyo kuva twabonagana nze niyo aye otegera ku myaka emeka ojidi njidi ndinako ninze nkuzaala
Memala enyoke njimani. Vanessa. Tekikutuusizaawo ye. Ekintuusiza kweyembera weno kiri nti nkwenda. Ayo idi ekizibu kyo. Titusobola kujja niiwe mu maiso. Ekizibu kyange nkidi. Kankobe kino mulusu gaife tukyogera. Kyomukaire wano waniga tayenda omuneke. Vanessa. Kati ndikwenda amana kituufu kikyosazeewo. Kyenkomyeko. Ekikyo ni witini. Nze mbiviiremu era tiyenda amana biira kwawo. Sokolinde. Obadde nina kye njagala okubuuza. Naye nga nfuna ebibuzaabuzaabo. Ekitengi kino kyaki? Kino? Kale kino labe, abakimanyi bakimanyi, bakiraba bulabe ne bamanya nti ekyo kitengi. Abakimanyi bakimanyi kati ate olowooza atakimanyi. Oyagala kimanyi? Kati kino bakiyita terera nkongere. Terera nkongere? Onyongere ki? Tofaayo. Ekirungi nti kati gwe wafuuse mukwano gwange. Era ojja kumanya amakulu gaakyo. Naye nga kyeneekakasa ojja kumumanya amakulu gaakyo. Kale. Neesigala. Naye ng'ojja. Hello? Mulungi ssebo wasuza otya no ssebo? Kaakati ky'oba okola? Ene wange tojja. Sigalayo mu ttawuni kanzije nkusange. Kubanga nfunyemu olugendo lw'okujjayo mu ttawuni. Ani? Oyo nawe takumalira budde. Oye ekyobugagga kyalina okimanyi kiri eki? Amagezi amatono alina mangi. Kale kanyangula. Wewan. Gloria. 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 Nenga watitali wano wabeera. Wano wennyini sanga. Okay. Bwambi si wabi. Kakati ekigendwa kibadde kya kumanyawo wabeera. So watitaliyo era amasigala ntegedde wabeera. Kati tuddeyo nja kudula gye mulabe. Nze ngamba twandimulinze. Tumulinde? Tumulindemu eddakiika nga ziizo. Kale, tumulindemu eddakiika nga 2. Egagwako nga takomawo nga tugende. Kale. Bambi si wabi. Ssebo Kabeene. Gwe wandeese wano ng'okimanyi ebintu by'ompitidde tebirina amakulu, tebirina amagezi, nga nze ate tebinnyamba. Ya transport wange yandeese nanzizaayo. Vanessa, nze ebintu byongambye byonna bya makulu ate bya magezi. Gwe atabirina. Oba bya makulu oba si bya makulu, nze mpa transport wange ngende. Kati gwe olaba nga omuntu nsobola okusasulira ekintu kye sigenda funamu. Oba ekitaliiko magoba gonna. Ayo gw'omaniira omwiddi bulungi. Gw'omaniira omwiddi bulungi. Oddaku mumpa transport wange. Munaapa transport wange toli kuwulira? Pa transport wange enzoga. Vanessa, toswaza laba abantu. Mwewe baba mbona abantu bankole ntya? Kati laba. Nkole ntya mpa transport wange nze gwe ndi kwenda nve kwano. Ngenda kuwa sente naye kakkana. Kakkana onte. Ndijja kuyika mpa mamusa wompe. Anti nta sente ngenda deka nzijeyo sente muso mu kakam kati kale nkule kuyire mutimpa. Anti kati tuula mu. Nti amachi wabona nga we wali ekitiyamya omuntu. Ebintu yego obiwanvu. Mpa sente. Kale wa